Minisita Kyofu okusaba bw'ati asinzidde ku kitebe kya munisipali y'e Nansana bw'abadde n'abakulembeze nga bassa omukono ku ndagaano ne kampuni y'e China emanyiddwa nga China Railway mwe bagenda okukolera oluguudo oluva e Nansana Wamala Katooke okutuukira ddala e Maganjo ng'enteekateeka eno yakuwementa obumbi bw'ensimbi za $40. Kakati pulojekiti eno yajja ng'etunuulidde ebyenguudo obutale awamu n'emirimu naye ng'ebisinga obutundu 80 ku 100 eri mu nguudo era tugenda kukola kilomita 3 oluguudo no badde lumaze ebbanga nga terukolebwa nga lwasuubizibwa mu mwaka ogwa 2016 nga bo abatuuze babadde bafa enfuufu erufumbekeddemu. Bano batadde omukono ku ndagaano eno era nga luno lwakutandika okuzimbibwa omwezi ogwokuna nga Minisita Kyofu bw'alambulula. Minisita Kyofu agamba nti bannayuganda bakyakosebwa enguudo z'enfuufu n'obuseereza obungi naye ng'ekisinze okuvaako obuzibu be bantu abalinaanye enguudo obutaagala kuwaayo ttaka lyabwe kuyisaako oluguudo nga kye kimu ku bikyazinze okuzingamya enteekateeka y'okukola enguudo. Ate gavumenti bw'esalawo n'egamba katubasasule mugende mufune awalala abo abasinga si bwe babazaala abamu bwe tulemera awantu awamu muyita ku birungi. Bammeeya b'ebitundu bino okubadde ow'e Nansana Municipality Regina Bakite n'owa Nabweru Division Kasimu Jumba boogedde ku soomoozi w'abantu mu bitundu bino ku babadde bayitamu okuva lwe baasuubizibwa oluguudo luno. Ebikomera byabwe ne batuwa ku ttaka lyabwe nga tubadde wadde singa 10. Nze era obuwamuzi tuseeko olwaleero mbwebaliza abantu abo tubeebaza nnyo bannyo bebalire ddala. Jumba Kasimu nga ye mmeeya w'e Nabweru asinzidde wano n'awanjagira abatuuze okolaganiramu n'abakola oluguudo luno kyokka n'asaba abayinginiya bakwasiddwa eddimu ery'okukola oluguudo luno okuwa abavubuka mu kitundu kino emirimu basobole okufuna mu nteekateeka eno. Mu nteekateeka eno abavubuka kuliko pasenteji yammwe okufuna emirimu kwabo bagenda okukola. Abakyala mulina okufumbira abantu emmere. Abantu abalina akawuka ka mukenenya nammwe mulinako pasenteji okufuna emirimu mu luguudo luno olugenda okukola ki olugenda okukolebwa. Tukubiriza abakyala temudduka nnyo n'abaami bano bazze tusigale n'abaami baffe abakadde oluguudo lugende mu maaso. Omubaka wa Pulezidenti mu Nansana Charles Lwanga alabudde abaweereddwa eddimu ly'okukola oluguudo luno obuteetantala kuwa muntu yenna nguzi nga babalimbalimba okuyisaawo ebyabwe nga yenna n'akikola tebagenda kumuttira ku liiso. Abachina Railway abo mbakubiriza obutakemebwa ne baba nga batandika okuwa enguzi bano abantu ababbi babeere beerufu ekkubo balikolere mu budde bwe batugambye emyezi 18 abantu baffe batandike okugenda ku mirimu ogenda mu butale mu budde. N'abakulembeze abalala okuva e Nansana nabo baliko kye boogedde ku nteekateeka eno nga bw'egenda okugasaamu abantu. Tulina essanyu nti okusookera ddala bizinesi z'abantu eziri ku makubo ago zigenda kukulaakulana, ettaka lyaffe ligenda kweyongera value ate era n'entambula egenda kwanguwa kuba jjaamu abadde mulungi naye amakubo gano gagenda kutuyambako okusala jjaamu. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agalero.